waliwo enjogera egamba nti the future will tell. Bannange, okuva ku ebyo byonna ebibaddewo mu disitulikiti ey'Ekisoro tumaze okubeera nga tukitegeera nti eyali yasuulibwa mu primaries eza NRM era nga ono mwanyina w'omugenzi eyali MP omani MP wa Kisoro district Sarah Mateke Nyarabasisi ate munnange takize awangudde anti jukira nti munnange okulonda kuno okw'Ekisoro district omani MP ekifo kino kyajja okubeera vakanti September 7, 2024 oluvannyuma lw'okufa okw'ekibwatukira okwa Sarah Mateke Nyarabasisi era nga ono yali State Minister of Defence and Veteran Affairs. Kati munnange omukyalo ono Grace Ngabirano Akifeza alangiriddwa ng'omuwanguzi Kisoro District Woman MP by election oluvannyuma lw'okubeera nga akubye abalala 5 ba candidates ababaddewo. Omukyala Ngabirano yazinga independent candidate teyajidde ku kadi ya kibiina kyonna oluvannyuma lw'okubeera nti nno bw'atyo yawangulwa mu kibiina ekya National Resistance Movement NRM era nga flag bearer gwe balonda ye Miss Rose Kabajenyi. Omukyalo ono gwe twogerako essaawa eno Akifeza Ngabirano yawangudde n'obululu emitwalo 5,459 ate eyamuddiridde ye Miss Kabajenyi. Ono nno yabadde official NRM flag bearer afunye obululu emitwalo 4,982 olwo n'alyoka addirira mu National Unity Platform NUP Sultana Salim mu kifo ekyokusatu n'obululu 903. Kati bakandidates abalala ababaddeyo kikulu nnyo okubeera nga tubamanya buli omu n'obululu bwe bwafunye waleme kubeerawo kwekwasa. Wabaddewo Uganda People's Congress UPC Mbale Ingabire ono afunye obululu 362 ate Forum for Democratic Change FDC Juliet Musanase ono afunye obululu 193 n'owa UPC n'amusinga. Ate People's Progressive Party PPP Aisha Siyampaye ono munnange bwatyo n'asibikira n'obululu 57 era returning officer Kisoro Electoral District agambye nti okusinziira munnange ku section y'e72 Parliamentary Elections Act akawaayiro 177 bwentyo nangirira Akifeza Grace Ngabirano afunye obululu obusinga obungi era n'abeera nga ye wiina era nga Kisoro District Woman Representative to Parliament Returning Officer Daniel Nayebare bw'atyo bwe yalangiridde mu budde obw'okumakya ennyo sawa ngobudde bukedde obwokumakya bamaze okubeera nga babala akalulu. Kakati ya Kisoro District Woman MP ensonga y'amateke kitegeeza nti abantu babadde bakyamulina ku mitima gyabwe era nga balinawo engeri y'okukwatibwa ekisa famire eno eyavamu mateeke kubanga Akifeza ng'amaze okubeera nti alemererwa okubeera nti afuna tiketi ya NRM era nga kigambibwa okuba nti waliyo okubbira kwa maanyi nnyo. Kitaawe Dr. Philemon Mateke kye yakola bwe butaggwamu maanyi
n'aleeta muwala we alemereddwa okubeera nti afuna tikiti ya NRM okujja okwesimbawo, era nga ono sisita w'amateeka eyafa minisita bw'atyo munnange omukulu Philemon, Dr. Philemon ono nga memba wa NRM era nga yali minisita mu mulembe guno gwa NRM, najja n'agamba kandeeta Kifeeza newankubadde nga alemereddwa eri kuba baali balowooza nti bajja kubanga oba oli awo ababaterayo akabega nti ngeri kino nti munnange ono abadde bwati ne bwate kale katukole bwe tuti. Kigambibwa okuba nti mu primaries eyo waaliyo okubbira kwa maanyi nnyo, era kino ne kirabika nti abawagizi ba NRM saidi zeeyo, kubanga NRM erinayo amaanyi mangi nnyo eyo, abatunuulizi nga bagamba nti kigenda kwawulayawula mu bawagizi ba NRM, kubanga bangi babadde bakyakkiririza mu mateeka n'engeri gye yafaamu ey'ekibwatukira byonna nga biri awo, ate engeri gye yali minisita ne kirabika nti abantu babadde bwe batyo bamulabanga ow'amaanyi, ate given ne kitaawe nti yaliko minisita, ekitegeeza nti saidi zeeyo famire ye ebadde y'amaanyi nnyo. Kati ng'okugibuusa amaaso kiraga nti ku saidi ya NRM ng'oggyeko kuba nti nno waaliyo okubbira kungi nnyo, era ne mu kalulu kano okusinziira ku mawulire agava eyo bagamba nti wabaddewo obubbi bw'obululu nti poliisi netukana okuba nga enoonya MP omu. Kakati bacandidates baali 13 aba NRM nga bonna baagala naye okusinziira munnange flag bearer yali omu ku bo, bwe batyo ne baba nga tebakkaanya bulungi nnyo ne basisinkana obukulembeze bw'ekibiina kya NRM mu Kampala ne basalawo nti baleete Rose Kabajenyi, era n'alangirirwa ng'omuwanguzi wa NRM mu kiseera ekyo mu primaries, era bino byakolebwa October nga 25 n'alangirirwa, newankubadde nga still waaliwo okwemulugunya nti eyo gye baatandika okubeera nga bebbira. Kakati tukimanyi bulungi nnyo nti ekitundu kino eky'ekisolo nti NRM erinayo obuwagizi bw'amaanyi nnyo, naye newankubadde nga guli gutyo still munnange okubbira kwetobese mu kulonda kuno. UPDF officer omu wamu ne MP omu bonna banenyezebwa okubeera nti nno babadde benyigidde mu bubbi bw'obululu ekisolo. Kakati reports zetufuna ziraga nti waliwo omusirikale wa UPDF abadde yenyigidde mu vote rigging, mu kubba akalulu nga balonda omubaka omukyala owa Kisoro district. Officer tulyahabwa erinnya linokoddwayo nti yabadde key figure mu skande eno, era kigambibwa okuba nti yabadde afungizza okulaba nti ateeka olukujjukujju mu kalulu kano nga baagala munna National Resistance Movement NRM candidate awangule ekintu munnange ekitasobose. Kakati awo wetusinziira munnange okubeera nti tupimaapima mu bululu bwonna obubaddewo ewalala yonna kuba nagambye nti kasokede nga njege ebaawo nti Bobi Wine ajja n'awandwa eddusu ku omuntu oyo n'awangula muganda wange Gen. Museveni n'akiraba bw'atyo n'alayirira ddala nti era nti gwe ampuliriza oyinza obutategeera bululu butuufu owa Nuupu bw'afunye, nti mulaba omukyala Sultana obululu bwe yafunye olwendamu bw'okompeerenga n'obwabali buli mu 40,000 n'emitwalo 5, kyongera okubeera nga kikukakasa nti kitegeeza nti bwe kiba nti bwabadde bubbi bwa bululu nga waliwo enjogera egamba nti waakiri wa Nuupu tawangudde, era nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nti Nuupu tebaako kwegamba ngeri yonna gyeragamu nti erinamu amaanyi mu kifo kyonna ekyo. Kyongera okubeera nga munnange kikunnyonnyola biki ebibadde eyo oba lwaki obululu results zifaanaganako bwe zityo, newankubadde nga bwenkugambye nti saidi zeezo ez'ekisolo yo NRM erinayo obuwagizi bw'amaanyi nnyo. Kakati ono ofisa gwe twogerako
tulyahebwa kigambibwa okuba nti yabadde akozesa UPDF ne ba police officers ba personnel okubeera nti akyankalanya voting process era bagamba nti wabaddewo n'okugezaako kulaba nti akyusakyusa mu byavudde mu kulonda nga yagala Rose Kabajenyi yabeera alangirirwa kubanga ye NRM yabadde ewanzeeko eddusu kati wabanga ofiisi ono yabadde akolerera Kabajenyi okubeera nti no yawangula Mwarabe Gen. Museveni naye nga kwasibidde kiriba kitegeeza nti order from above yabadde eyagala nti mukakase nga bwe tuwulidde ebyo nga bo bennyini bakakasa nti okubba kubaddeyo ekyebuuzibwa nti kati results bo bakakasizza nti zeezo kubanga okubba kubba okuba ne Uganda balanga okubeera nga bagamba ate kati ono newankubadde yakwata kifo bwe kiti tazinya kubeera nti kubanga era bano bafunye obululu bungi nnyo ku ye Uganda mu demokrasiya obw'okulonda tukyali bubi nnyo era kino kyongera okumulisa kyekigenda okubeera mu kalulu ka 2026 kyongera okulaga kubanga ne mu primaries za NRM bebbirayo kakati atuulu mukana akalulu akeni waggulu kiba kitegeeza nti bingi nti bannayuganda baali mu kukkiriza nti okulwa mu buyinza kireetawo omuntu okubeera ng'alina kontrol ku buli kimu mu feva ye twolekedde okuba nti kati buli mu kyekikyakola makulu kati n'okulonda ku luluzingidde ddala amakulu era akalulu kano nsuubira okuba nga kolese bulungi nnyo kasize bulungi ekifaananyi ekyebigenda okubeerawo mu kalulu 2026 kati munnange UPDF okubeera nti yo kennyini b'ofiisasi balaga nti balina gwe bakolera kuba kati boogera ku ono omu naye ate kitegeeza nti era abadde alina baakola nabo mu poliisi ne mu UPDF kiba kitegeeza nti UPDF ne poliisi benyigira butereevu nga bakutte emmundu mu bifo ebiri eyo kati nga Wakaramojje eyo mu polling stations eziri eyo ne bapakiramu obululu bwe baagala bonna era okukakana nga bakulaze nti Museveni akoze eki awangulidde waggulu nnyo kale bo munnange abatuuze b'ekisolo baakedde kubeera nga batunula n'eriiso jjogi balaba voting process nga bwegenda okulaba nti tewabaawo bubbi bwa bululu naye muganda wange bano bo babbira ne mu katale makkati ng'abantu babatunuulidde n'asala ensawo ate oba tulina amagye